why? But jajja baali tebasuzeewo gwolwo. Kubete kifaananyi. Buganda chava dana fetu chikume mbantya nesitenda Sabasajja Kabaka asaanira fuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. Tutwalako mu maaso ng'ewakawaka waffe ebigenderako bibiri naye era kino kantuleko okusoomooza nti wadde tumuwegasiina nabo bannaffe abakulembeze kulanga abaana baffe abateesobola tubayambako kino mbyogedde lwakuba kimanyi nti eno enkola ey'okusomesa obumanyi obulungi bazomusomesa obumenyi bw'amateeka mukama wange bweyongedde mu kitundu muno buyitirivu netuteekamu ate netuweereza mu mbeera eyo maama oyo eyo ku mazzi gye tugenda okugenda baŋambye eryato baalitendese dda tugenda ate tuwagira ettiimu yaffe ejeyo obuwanguzi n'ebigambo ebyo nsaba okkirize abantu bano mukama wange abo bwe wasobodde okufunako nsuubira nti bandibadde bajjuzizza wano nga balina emabega eri era ndowooza mukama wange bali eri tusobodde kubalaba. Mukama wange waliwo kyesaakutegeezezaako bw'ogatta abakulembeze bonna nga bw'obadde ojja obalaba wano mu ggombolo naddala emisomo egituweebwa egy'enkulaakulana n'egitukuumira mu bulamu obwa bulijjo naye buli nkulaakulana etuleetebwa tujyaniriza. Twebaza nnyo olw'okutulambulako era n'ebyo byonna ebituukiddwako mu nteekateeka eno. Tutuukire ddala ku ntikko ebitusoomooza okusinga ennyo waliwo ebikolebwa ku nteekateeka y'ettaka naddala enjazi ezitwalibwa okwasibwa naye nga tetumanyisiddwa nako mu bulambulukufu bwakyo. Bazza mwenna abaami emirimu emirungi gye mukoledde Obwakabaka. Nja okubeebaza obujjumbize kubanga bwetaba bwami okuviira ddala wansi nga bunnyikidde mu butuufu era mu mazima emirimu gya Ssaabasajja Kabaka tegisobola kutambula bulungi. Naye mbeebaza weewaawo waliwo obulumira bungi naye mwebale nnyo mwebalire ddala naddala ow'eggombolola weebale nnyo weebalire ddala olw'obuweereza obulungi. Naye tuleme kweko yes nebakuyita omwami ng'omwami n'ovaayo ndi mwami naye ekigere okireeta ate okizzaayo tovaayo bagamba kiba kizibu nnyo omwami nga weekomoma okuba nti okulemera abantu ba Ssaabasajja Kabaka.
twafunye ebbaluwa era mitendera gy'essaza naye twafunye ebbaluwa nti abo abeetegefu batukkiriza tutandikewo n'ennassale z'Obwakabaka ku mitendera egy'eggombolola. Bassebo ne bannyabo Ssekiboobo yasiimye eggombolola eno ebeemu ku ezo ezigenda okutandikibwamu nassale za Ssaabasajja Kabaka mu mutendera ogw'eggombolola. Ebitandikirwako bassebo ne bannyabo nassale twagala etandike omwaka okujja. Nenjagala tuwe abaana ebyenjigiriza nga bagenda kwekozesa ekyo mukikweko mu ngalo. Ntegere nti omwana wo tagenze Makerere naye omututte mu masomero gano agasomesa oba ebyokwewunda ebya saaluuni ajja kuvaayo ateeke saaluuni enakifuma yeewa omulimu akole ku mitwe 5 olunaku nga buli mutwe gwa mitwalo 8 akubisaamu agameka ajjeko ezigenda ku kizimbe oba 2 asigazeewo meka n'ezigula ebikozesebwa byakukolako asigazeewo 2. Twebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era tubasaba ettaka eryo mulikuume. Ne ate naffe twabaako kye twagala okukola nakyo tukikole nga bannannyini ttaka. Abapoliisi mwebale nnyo, nammwe mwebalire ddala okutukuuma. Nitusaba okwongera okukolagana obulungi. Neebaza gavumenti ya wakati enkolagana ennungi naddala wano gyetaddewo n'Obwakabaka bwa Buganda. Tubasaba enkolagana eyo yeyongere ddala mu maaso. Naddala ensonga gwe ng'omukulembeze mu Bwakabaka okuba ekyokulabirako eri abantu abo b'okulembera mu byonna bugenda kukugondera, bugenda kwanguyira. Mu ngeri ki? Obwakabaka bwa Buganda buna enteekateeka nnyingi nnyo okugeza waliwo enteekateeka ezikwata butereevu ku nsonga z'Obwakabaka okugeza okutwala oluwalo mu Bwakabaka bwa Buganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti tesolooza musolo, wabula ffe ng'abantu ffe tugiyimirizzaawo nga tuyita mu kukola ebyo ebigiwa ku nsimbi n'esobola okutambulira ddala obulungi. Gwe ng'omukulembeze wa Ssaabasajja bekituuka okutwala oluwalo erinnya lyo erisooka ku lisiti kulaakulana y'abantu nga tunoonya obululu, siri mu byabufuzi, ndi mu byabukulembeze. Omukulembeze omulungi yayagaliza abantu b'okulembera okulaakulana obulungi. Mwami Lugoya nga munoonya obululu mukulembeze enkulaakulana y'abantu, tetunuulira bululu bwokka, kubanga munaatunuulira obululu ekisanja ky'ofunye eky'emyaka 5 ojja kimalako ng'abantu bakonkona mu makaago nga banoonya 10, banoonya 2. Kubanga kyoyagaliza ssente naye ebiriko bivaamu ki? Ssente. Kyaggwe yavangamu emmwanyi nnyingi naye kaakati emmwanyi ntono. Naye kinsanyusizza Bukoba ono bw'otambula eyo mu masoso g'ebyalo abantu banansi okusimba emmwanyi, twekubireko mu ngalo. Lwaki? Bakuwadde bitooke, genda osimbe ebitooke owugyemu akasente akasobola okukulabirira. Mu kifo ky'okukola ki?
okuwanuuza enkola kaseera ng'egobera kukulaakulanya muntu wa Ssaabasajja bwe gigoberere. Abaakitegeera baayongera engalo. Ensonga endala nga mmaliriza, bassebo ne bannyabo, ebyobufuzi bijja ne biggwaawo. Tuli mu kiseera ekizibu ennyo. Sandyagadde kuwulira nti owa bbulu alwanagana n'owa yero, owa redi alwanagana n'owa gurini. Akaluka gwe nga mwena mulina embale, mutaddewo obukyayi obuyitiridde. Lwaki? Kyokka nga bwe bunaatuuka mu February nga guweddeko ng'ebyobulu biwedde, buli muntu ajja kudda ku bibye. Kyokka wasaawo obukyayi, muno wamulekera embale, n'abamu bagezi ezirakumwa olw'obululu. Lwaki? Biwedde ojja kusigala nga ggwe. Tomusange mwami Tomusange ajja kusigala nga mwami Tomusange, mwami Fire ajja kusigala nga mwami Fire, n'abalala. Nekyenja okusaba bassebo ne bannyabo mwenna abali wano okufuna emitwalo nga 9 ejja printer, kubanga printer teyaweerwako. Eggombolola lifune printer libe ng'ebintu byonna libimalira awo mu ofiisi yalyo. Isambule neya Nakifuma Nakalama Town Council ku lunaku lwa leero tukyasizza mukadde waffe Ssekiboobo wano mundi waffe obwa mumyuka Nakifuma, era twebaza Katonda ati ekyamazima atukoze bulungi. Bingi nnyo bye twogeddeko ne tumwebaza okukyaliza Katikkiro waffe ate naffe nga bannabyabufuzi okuyambako mu nteekateeka ennyingi ze tuzze twogerako nga Buganda byerwanako nga naffe twabirwanako dda. Atukoze bulungi nti atukubiriza okuteekateeka abantu baffe be tukule